Pastor obubaka bwange buli nti Pastor gosiba otubulirira wano nti buli omu alina ebibi yenenyeza Katonda. Kiki ekyakutwala ne weenenyeza akakazi akananaagira n'otandika mbu okeetondera ne kamaane kakuyisaamu amaaso ne kakutyoboola watumalamu nnyo amaanyi Pastor Mondo gwe Pastor munsaasire nakunsaasira naye nakiwulira nti okukola ekyamagezi kwe kubanga ntegeera amagezi ge bwe gakoma ne ntegeera nti alina ekizibu alina dementia ku mutwe kubanga omuntu bw'akugamba nti I am sorry nze naye simwenenyeza nti alina kye yankola mwenenyeza okukka wansi ku levo ye nemba nga njogera naye kwe kwali okwenenya kwange tekwali nti nsonyiwa olina kye wankola naye nakka nnyo wansi bwe njogera ati ekintu ekyo kyatumalamu amaanyi ffe ng'endigazo sebo n'ogenda n'otandika mbu nsaba onsonyiwe bye nakola abaana bo ekyo kakati naawe kankwenenyeze naye bwe nja kwenenyeza ate nga nkunyonyola ensonga kye nakola nali mwenenyeza okuba nga nayogera naye she's not my level awo kiwedde she's not my level gwe kinoofi mbunaku bakuzira mukwano yasobola kunzira olaba ayomba n'abaana bato ba myaka 19 kati olonze mukulu munne nga nzira ati mumugambe tanzira kale lwaki tasooka n'azira abaana bato basiiba ayomba nabo babibikulooli abaana eby'emyaka 12 ebyo babirimba mmwe bazzolobe bakadaama Eddie nze wamaaso abakuddamu ku mukyalo oyo abadde abuuza ekibuuzo linda kukatini nnyo mbadde njagala genda wa sister wange Nakku. Hello, Eddie. Hello, how are you? Sister wange Nakku, this is my word. Nkwegayiridde sister va mu ntalo. Entalo nazivaamu dda kati nze neerira mmere yange. Kati ndi muli wa mmere ndi mukubi wa mmere naye nga bano ba comment section y'abagoberezi baffe mugenda ne mwasama ebintu bye mutamanyi ne muddaawo ne mundatandika okuyiika endusu which is not the truth. Mwekamba buulire omuntu nga yeekaza mbu simanya nazira gundi naye nga buli kaseera abaakuvumira mu ngero. Nze nkubalula straight forward kankubuulire Eddie. Ovanga ne ku muntu nga yeefuula mbu simanya namuzira n'alimba bikadaama ng'ebyo bi north naye nga wano watudda mu ngero nga yasinga okusojja ng'akusojjera mu ngero kati nze sigenda kusojjera mu ngero nze bw'onsojjera mu ngero mba mmanyi ogamba nze nga nzija nkubalula straight forward nze sivumira mu ngero siri mulogo Nalabako nga bakukutte bakwatira kinnaku. Bankwata naye banteekako omusango bayita misuse of hand gadgets. Bino engeri ya kompyuta. Okusimu kosobya essimu okuvuma abantu okubira abantu amasimu ng'obavuma obaweereza messages bavuma bibeera omwo byonna musango guba munene nno tewali yeno musango gwa cyberbullying omusango baguyita misuse of hand gadgets. Okozesa essimu yo ng'oweereza abantu messages bavuma oba ezibatiisatiisa oba okukozesa essimu n'otiisatiisa omuntu oba n'omuvoola oba n'omuthreateninga. Kati byaggwa bulungi. Byaggwa kubanga tewaaliwo obujulizi buli founded. Nagenda n'enjiyayiya ne ŋŋamba omuntu eyankutte twayagala ku musajja omu tuba twevuma. Nange nembalaga bu video nga nange abanvuma nembagamba twagala ku musajja omu kati bbuba lyeri tutawaanya. Akazannyo n'okawunzika. Kati era kati ndi protected. Bangamba basinga protectinga nze citizen waabwe kubanga bwe wabanga n'oli akuvuma nga naawe mwevuma kitegeeza just bbuba lyamwina bbuba ate bintu bya kito. So kati omusango nengusinga ate ne bangamba bampadde n'obukuumi protection. Nakku ng'ogenda kuwaggula abaana wano obawadde katteeke. Era bwe babakwata mbusimanyi omuli akukutte mu muvuma
gamba bugambi police ono mujja wange mujja obati wange tuba obati twevuma muvuma kubanga namukyawa kati Eh, anvuma naye nga nawe olina obujulizi ku mmeeza si byakugamba naawe obyogedde ojjayo obujulizi nga nanoolina yakuvuma nga bakutaddeyo nga bakutimbye ku social media yeah. Eddie mbadde obadde sina sikusuubira kuba kubuuza muyaye bw'otyo ako kankubye baamuwa amagezi abaana balina bayiwa amagezi ayayayayaya ako kankubye kati ekitegeeza olutalo luno lwabanga olw'abakazi bajja Aha. oli muyaye Yes. nakko oli muyaye Iye era babitunulamu nga balaba oli anvuma oli andeetera nange ne muleetera nandeetera ne muleetera ye ne bagamba ate Anthony Kase unagamba nti lwaki wamublockinga Anthony Kase namublockinga kubanga abeera anvumira ew'omulabe wange ate nga nze Anthony Kase sina kye namukola. Anthony Kase ogolaba namuwako ne ku nudes zange nude pictures ne yeemazisa olimba ono mukyala nga waddala ate naye nga bali bwadde eri ew'omulabe wange ng'atandika ate okunvuma omuntu gwe namazisaako. Anthony Kase wakola bubi ne Anthony nokimanyi naku nti Anthony alina omutima empisa eyo Adde eri ng'alaba bakuvuma n'addeeyo n'akuvuma. ojjukira nti alina omuwala gwe yalya ow'Ebungereza n'amala n'amutimba wano ku intaneti n'amusasabbula Iye n'amuswazaswaza. Anthony Kase alina empisa embi. Anthony Kase alina empisa embi kyova olaba tagenda kuzaala tagenda kuwasa. Nange muwalana. nakonkuwadde ne kafolo kuba okola ebiriyo. Anthony Kase yazanye ebijanjalo bya DND ate omwana amuvuma. Iye Anthony Kase ezo mpisa mbi tagenda kuzaala tagenda kuwasa mu nsi munaagenda Nange kaddiwa. muwalana alina omumwa omunene. naye bannange nno nakukamba buuliremu kino omanyi omuntu alina ssente eyo embwa erina ssente Ayina zize si yatuliisa. Alina otuwa ekitiibwa. Anthony Kase alina ssente Ayina zize ziyamba ye si yatuliisa si yaliisa amaka gaffe si yatulabirira. So omukazi bw'aba akuwaddeko ku magulu ge n'akweyambulira ate leka kujja muswazaswaza omuyiseyiseemu amaaso. ekyo yakola bubi nnyo Ebisajja ebyakula omuwawa bye bataabuulirira n'okiwa akasolo ne kimala kyonna kyonna ne kisiniikiriza ebinnyo ne kimala ate ne kijja ne kikuswazaswaza mu bantu byebyo ebisajja bye bataabuulirira ebyakula omuwawa. Naye Anthony Kase nkubulira ebigambo byange bino ogenda kufa omuyimo nga tewali mukazi asula wadde okubikulira ku bbere ku nnywanto ogirabeko. Mezaya Anthony Kase sente tezimuyambye namuyamba. Olaba abulwa wateeka wamalira. nedda munnange kankubuulire Anthony Kase akola omulimu omulungi e Bungereza. Anthony Kase accountant Tuganye naye kiŋŋamba sente tezimuyambye. Sente ayinza okuba azirina kale tugamba azirina nga bugambye naye tezimuyambye kuba essanyu ly'omusajja Tezimuyambye thank you so much. Okubeera ne ssente nga tolina ssanyu lya mu mpale ziba zigasa ki ssente. kwe kubeera ne ssente nga ne mu mpale wasanyufu. naye nakku omanyi mistake Anthony gy'alina era mbadde nkusaba omuddiremu alina ensomyi emu nti bambi yakulira Bungereza ekyo kimu ekyokubiri teyafuna mukisa kubeera n'abantu Kati eyo si nsobi yaffe. Anthony Kase yandibadde kale ekyo tetumunenya yandibadde akozesagana amagezi amazaale kubanga goggo tebagasoma oba tebagatraininga n'akozesa amagezi amazaale n'agamba omuntu gwenshalinzeeko naye intimacy oba intimate moments asaana n'okuwa ekitiibwa. Kankubulire Eddie Mezaya wakuba nti abasajja abaddugavu temumanyi kwegamba mugaso oba temumanyi bulungi buli mu kasolo kale oba mu bitundu ebyekyama. Ebitundu ebyo ebyekyama biri holi naawe abamu
ebitundu ebyekyama biri holi tebiina na kwogerwako tebiina na kudiscussingibwako biri holi muyina bitya nga bwe mutya Katonda eyabatonda mukama wammwe bye bitundu ebyo ebyekyama naye omuntu n'omuwa ekifo kye kiri holi n'atandika okujja kuno ku social media n'atandika okukwasamira n'atandika okwasama yenayena n'agayuula amamwa yayogera kibi tugambe munne yamuwa bulungi nnyo akasolo n'amugjamu empale gwolaba oyo n'ayima n'amala n'okumala n'agenda mu ggulu omukazi wakuwanga akasolo ke akutwala mu ggulu n'ogenda n'olaba ku Katonda n'okomawo n'amala omusajja oyo ng'amaze okuva mu ggulu n'amala omusajja oyo amaze okuva mu ggulu n'ajja wano ku social media omwogwo omutwe omukalu n'atuula waneeno mu katebe waggulu mu vidiyo n'atandika okugamba oyo liniri mukyafu ayina ebyoya n'atandika okwogera ku bifo ebitukuvu ebifo bya munne ebitukuvu nga mukama bw'anakuwa chance n'ogendako mu ggulu n'okomawo n'otandika okugamba mu ggulu wali efumbire eddene social media Richie Anthony Casey Nigeria yamulangira mu Nigeria namulangira mbuno nga bwe simanya ebifo ebitukuvu mbu simanya tebiri birimu obugodogodo kwega ebintu ebiswaza ebintu ebimalamu kwegamba era Anthony Casey okuva olwo nakukyawa ate Anthony Casey oli mukopi nnyo olaba Eddie Mezaya oli musajja mufumbo sikulabangako even a single day ngozze waneno n'otandika okudiscussinga mukyalawo sikulabangako naye gano agasajja agakula omuwawa agakulira ku bahouse gaalo buli kyawadde omukazi n'anyumya embeera y'ekikopi kwega emize gy'abakopi negujja muyigaokugaanako lwaki mwe temugaana ate nga tuzigaana tutya ffe abakazi tuliwo okuweebwa ate ekintu omuntu kyakuwadde tokigaana okuleka ng'akuwa butwa omuntu naddala omuntu nga muli mu mbeera eyo ey'okwekwana ey'okwesuubiza okwewaako ku bitundu ebitundu ebyo niyo kimanyi bannayuganda abasajja bwe batyo z'empisa zaabwe boogera nnyo si bonna ffe tulina kuno abasajja abatukwana ne batuwa ebintu nga tebabyogerangako kwebaliga ate bannayuganda omuntu yekka asobola okunkwana ne mmuwa ebintu byange ye Bobi Wine yekka gwe nninza nkwana bannange owulidde Eddie owulidde naffe tulina betulinze batukwane tukkirize naye kati Anthony Casey wali omuwa byaki abasajja bakujja ku bahausi era bannange abakazi mwenna abali omanyi oba alina ebyapa alinayo ebintuntu omwana wo alina kyogenda oyo omusajja kyogenda omufuna naye kati Anthony Casey ogenda mufunamu ki wabula 50 pounds abakyala mwenna abali wano bw'oba ng'omusajja yakakukwana sooka omubuuze wakulira kasita atandika nze nakula ne muganda mama wange yali yagenda erandani yali yagenda e Bulaaya okukola nandeke wa mugande nandeke wa amanyi babizibu abo bazibu abo abasajja balangira buli kyakuwadde abo abasajja Anthony Casey yasuubiza nnaku mutwala e Bungereza Anthony Casey tansuubizangako kuntwala Bungereza nze Anthony Casey yalinga ekiro ng'ayima nga nkubira ekiro ku ssaawa 9 ez'ekiro ngamba neebase ngenda okulaba essimu yange evuga nga kale nga omanyi omuntu oli mutulo n'ozuukuka n'ogamba kiki Anthony Casey lwaki olemedde ku ssimu nga Anthony Casey aŋŋamba nnyimye ennaku nyamba ondage kasolo oba si ekyo nkubira ekifaananyi ky'akasoloko okampeereze namugamba Anthony Casey neebasa ate nekyasiri mukazi wo we are just friends nanga nakunyamba kyenkwagalako oli honest aga Katonda mu ggulu era naye musobola omuleeta wano n'ababuulira musobola omuleeta waggulu ne singa buli mukazi yalinga ggwe nga buli amukwana amwabya nze siri mukwabya Anthony Casey but Anthony Casey nze kennyini nenkwata nudes neŋŋamba Anthony Casey ayimye nga n'enjogero giwulira ayagala kaaba nga yenna akankana
nangamba agenda awulire n'omusujja gulinga ogumuluma akasolo kamuluma amugamba nengamba waayi kanyambe muganda wange nemuweereza ki nudes naye kuba akasabbuuni n'amala era nga bw'amala anteerayo pawundi 100 nangamba nakuweebale mmaze mbadde akasolo kadde kannuma naye kati mmaze owulira naye lwakeera ku makya Anthony Kesoyo najja waneeno n'agamba nina ebitundu by'ekyama ebya nnaku neŋŋamba najja no ku social media nayewanika waggulu n'akwata akatebe n'agamba ayina ebitundu byange ebyekyama nze omuntu eyamuyamba okumala naku abasajja abannayuganda ekyabantamya nze simanyi elot nekyemmanyi nze nkulidde mu nsi ya Bulaaya abasajja abannayuganda bali easy ate basabaasaba ebintu ate bwe bamala okusaba ebintu nga bakwogerera simanyi bangi nze kennyini neewunya neŋŋamba omusajja eyali nga yenna akankana nga yenna abulakaaba ng'abulakaaba n'akuba esimu yange agiremeddeko nemuyamba nemuwa ebitundu by'ekyama amale kati ate nze gwazze yeewanise waggulu atandise okugamba abantu nga bw'alina ebitundu byange ebyekyama neŋŋamba Anthony Keso oli muntu mubi osaana kubonerezebwa yabiwaayo nga nze saabiraba anti yali tamanyi nti nze gwazannyirako nze ndi muzannyi wa firimu nakazannya firimu nga 18 mu Hollywood bw'ogenda jabba w'amannya ga firimu ze nali nzannyeeko mujja ziraba Anthony Keso ye yali alowooza ye mu magezi g'amatono mbunze nsobola okukwata n'enzigyamu empale ne neegayula n'enkuba akasolo kange ebitundu byange ebyekyama nagenda ku pony site bagita XX videos neŋŋenda nenteekako laptop yange nenkuba ebifaananyi nenkwata video nenjiplayinga nga bwe njikuba ebifaananyi nembicropinga nembimuweereza kati ye mu bwongo bwe yali alowooza mbu nze ebitundu byange ebyekyama biri holi owulira mmala kuwulira nga eggulu lyeggudde eggulu bwe lyeggula bwe nti nempulira mwoyo mutukuvu nga nziseeko wensobola okujja ebitundu byange ebyekyama Anthony Keso aidde yayuba oba oyina nudes zange zijjeeyo nze nina kuno omusajja gwe nali mpadde kasolo bwe binaabanga byebyo awo tujja gamba obirina bijjeeyo biwa abantu n'akasolo lwaki mukagaba no £100 is a lot Suzy yafuna Hello. nakugwa omanyi ku luzungu wuuyo mutuwandulingiri nze simanyi luzungu nze sisobola kwogera luzungu nga ki ekinjogeza oluzungu akimye eki wano oyo w'oluzungu oyo mugjeeko mwana muto Pretty wanje nawe tomanyi luzungu olinga Edi nze mmanyi oluzungu ndwogera naye banange nakunkulamusizzaako mwena mbalamusizzaako I prefer ale Queen of Uganda. Stockholm Edi wali okwanyeeko omuntu mu ka inbox olina abaagala okwabya ate gwe sakwana ne just njagala yo personality you're a nice guy oli musajja mulungi tojja kulya muganda wange tojja mmula naye nakku wanje nina kibuuzo kye njagala okubuuza ku Anthony Keso. Anthony Keso nze nagendako ewuwe amazima ali organized naye namubuuza Anthony gwe omuvubuka afuna ssente bweziti alina omulimu omulungi lwaki towasa Anthony Keso alina omutima omubi yakuddamu ki yanziramu bw'ati nangamba nti akyanoonya omukazi amugyamu nezo empisa ze Anthony Keso mwana product ya house girl yakulira kuba house girl kati ezo empisa za Anthony Keso esobola kukuuma mukazi mu nnyumba ate edimeza abantu beerabira nti balowooza nti okuuma omuntu mu nnyumba oba okuuma omukazi oba omusajja n'omukuuma mu nnyumba mbuti nkintu kyangu it takes a lot it's not even about money, it's not even about a good job abantu bangi tubalabe balina emirimu emirungi balina ssente naye nga tasobola kukuuma muntu mu nnyumba kankubulire edimezaya omuntu asobola okukuuma omuntu mu nnyumba
for a year 2 years 3 years nga si mwana wa nnyoko temwava mu ndeemu temwayonka ku bbeere lyerimu n'omukuuma mu nnyumba y'obuwooti omwaka gumu 2 3 ani alina sawundi Lopez. n'okuuma omuntu mu nnyumba mwaka gumu 2 3 4 5 6 si kyangu si kyangu omuntu bw'abayo bw'ati mubawe ekitiibwa mutandika okuwa abantu abo ebitiibwa oyinza okuuma omuntu naye bano abasajja banayega nga tayagala mukuumika nanti kitegeeza era okola kino akola kiri kitegeeza gwe kennyini gwe atasobola kukuuma because mu relationship wabeerawo keeper ne kiipi gwe bakuuma yani so ino salawo ani gwe bagenda okukuuma naye kaakati Anthony Kase yes Anthony Kase wakuba jjaji oli mu kabokisi oba nakubira kasimu nakwetondera muyinza obimalanga abantu Anthony Kase talina kunkubira simu kuneetondera ng'ali yekka tulina okubeera abantu basatu nga tulinawo omujulizi Anthony Kase ye muntu akwetondera leero enkya n'akuwayiriza ebintu ebirala n'ajja ku social media n'agamba nga wabadde osimayo n'akuwayiriza awayiriza n'okuwayiriza alimu n'okuwayiriza kaakati it's not about mbw alina omulimu omulungi alina empisa tayina yakula muwawa oyo gwolaba tasobola kukuuma he's not a keeper era bwe wagenda ewuwe wasangawo omuntu n'omu gwakuuma yali yekka omuntu nga kiipa waakiri abeerako n'ebiyenje mu nnyumba nga bw'asula wansi emmere bigirya yes omuntu kiipa aba n'ebiyenje ewaka emyaka gya Anthony Kase tasobola kufuna mukazi owa ddala nedda Pretty Anthony Kase alina ekizibu kiri kimu nti ku lw'okuba akola omulimu omulungi mulimu ki gwakola nze mbeera eno Bulaaya akola mulimu ki accountant ebya ddala anti ali accountant but it's not one of those best jobs it's just accountant mulimu mulungi yeekozesa nga ye omuntu akolera waka yasoma kosa yakalimi kati Anthony Kase afuna ssente nezimuyitirirako abeera mu kunywa naye alina bad habits alinza okuba anywa omwenge alina empisa embi mumubuulirireko ate Eddie Mezaya mugwe muntu omutuufu igwe mu bantu bonna ab'e Bulaaya igwe ne kojja omugezi mmwe muyina okubuulirira Anthony Kase kubanga mmwe muyina abakyala oba muyina abantu bemukuuma mu maka gammwe so you know what bwe muba mumubuulira mumanyi kyekyetaagisa Anthony Kase alowooza penga agenda mubuulirira oba Richie bali ba Richie nabo baabulwa be bakuuma tebalina yadde ebiyenje yadde obumyu obuli omuddo naku kankubuuza akalime maama nange ndi mufumbo kati Richie alina emyaka emeka oyo omusajja Richie yamvuma one time alina emyaka emeka 43 kisajja kikulu kiri awo kyeyisanga ekyana ekito ekisajja ekyo nkiwala n'ekyo ekivubuka Richie waba yakuvuma olumu oba wagwa mu content ffe tuli ba content creators wamma munnange nagendako by mistake nali mu byange essimu nentwalako nga sitegedde nali nnyomba n'omuntu wange nga ŋŋamba nja kukuba omuwala oyo eglass kati saamanya mbu nno abantu baaliko bawulira naye nga njogera n'omuntu wange ebyaffe nagenda okuwulira nga neewulira Richie n'agamba awo kitegeeza wagwa mu content ffe tuli bakozi ba live oyinza ogwa mu content naye ekyo kisajja kivudde kuva ddanga kimpalana tekinjagala since Facebook mwe namba manyi ekisajja ekyo kimpalana naye oba nakikola ki ate sisobola kwagala musajja mumpi anywa omwenge yeefukira oyo naye alinga Anthony Kase naye anywa omwenge alina habits tasobola kwefukira awo muwayiriza okunywa omwenge tekitegeeza nti oba weefukirafukira bannaye nawulirako muno yapama mu mmotoka y'omuntu Uganda ekyo ekiddukano kisobola okuyitamu yali alidde ffene n'enswa eba ne Queen of Soko mwama nedda
Pretty chobo manya nti wagwa mu content n'ofuuka content kyanvuma naye nga kigenderedde nze kyanvume kyekisajja nga kubanga kuva dda kimpalana naye kimpalana because mbeera Bulaaya gamba nti kasajja naye abeera Bulaaya kati lwaki akuwala anti ekyo ekisajja kyasookera South Africa ne kikuba omanyi abasajja abasookedde eyo babeera bayita mu bizibu bingi kati bakulaba eyo ne bakuwalana ekisajja ekyo nkitunuula oba kasajja oba kisajja simanyi no kitu confusing nga kyogera ng'ekisajja ate ne kafaanana ng'akasajja kati we are confused kasajja simanya nammwe temukaga bane Rich yantama nze Rich nagana omuwaako n'ampalana paka n'olwaleero yenna bwe mumulaba sometimes ayambala ebigoye n'akontola ebigatto yantama yalooza amanyi mukozi wa content bannange let me tell you Pretty kale fine oyinza okuba wanyiiga nga nange era bwe nandinyiize singa mbadde nga nze let me tell you this kiri Dubai omusajja oyo yanvuma Dubai ali Amsterdam naye ali Bulaaya nga ggwe naye kankubuulire Richie ife tuli bakozi ba live sometimes kankubulire Pretty si mu bubi sometimes tubeera nga tuli mu creating content tunoonya content olumu content atubula n'obeera ku live ng'olyoko ku live onoonya content tomulaba kati ne wabaayo ajja n'agwawo kati bw'ogwawo ofuuka content that very moment naye nga mba sikuyinaako personal issue mb'oba nkuyinaako obusungu mba olumu sikumanyi nakumanya naye bw'ogwa mu live what nga tewali content ofuukirawo content nga nkusabula naye nga nkusabula sikumanyi naye nga just nze nina n'obusungu nti content yabadde yambuze dda gwe nojja n'ogwamu owulidde kati bambi olumu mutusaasire nze nnako n'abantu be navuma ne twesinkana mu reality ne baŋŋamba nnaku n'olyoka onvuma naye walayi nga simumanyi simujjukira nanzijukiza ebivumo ne ŋŋamba yeggwe gwe nali nvuma nga wali wafuuka bufuusi content nze oyo Rich nali mulinze eno London mubuuze yanvuma ki ate mpite poliisi bakikwate bakizze bakireme kukomawo eno London mukoleko olwo olutalo olw'amaanyi muwabire mu gundi eno tebavuma bakazi kati nali mulinza ajje naye abeera London asiba nnyo ne kugundi very soon ku Valentine bayingirawo naye golowooza olutalo lwonna Rich ojja lusobola nga lwaki sirusobola Rich nga tojja musobola bwe mugezeeko ojja kumbuulira nga simusobola ntya tosobola musi tatya ntalo ebintu by'entalo byayagala ebyo Edimenza aleeta Anthony Kesi waggulu atubuulire ku myaka gy'alina lwaki ayima ekiro nga talina mukazi gwawunika ku mabeere bw'ogamba olumba pengepenge n'omalako ate pengepenge gwe nsinga okwagala andabikira bulungi osinga omwagala naye kati waliwo atamwagala nga bw'otayagala Rich anyway just nze nkubuulire tagenda very avume Anthony Kesi ajja atubuulire alina omulimu omulungi alina omulimu omulungi alina apartment ye ennungi talina bizibu mama ene tate bali London talina mboba mama ene tate bamusabiriza ssente e Uganda ajja atubuulire lwaki bw'ayima ekiro talina mukazi gwawewe takumabeere lwaki talina mukazi gwakyusa nti tunuze eno omanyi naku Anthony kye yakola ekyansisa yagenda n'agula emmotoka n'agireeta n'agipaakinga ku mulyango gwe n'atagivuga emazeyo emyaka nga kati 10 nati buli kaseera abeera hayo n'ogivuga otya ate ng'okitegedde buli kaseera aba atamidde tagituula namu nze nange emmotoka yanema okuvuga bannange hi Nali my friend how are you darling yeetaaga barrier basooka bagitwale mu garagi bagikoleko service ogamba otya omwana anywa enguuli
naye ate leka Anti anyambe munange ali depressed, ali naye ate depressed munange talina mukazi yeerabirira bw'ovanga ne bulungi ku alya musajja kwegyo bulungi emyaka ate nkubulire Eddie Mezaya emyaka egyo Anthony Kesi gy'alimu omusajja aba ayima emirundi 8 olunaku kati you can imagine Anthony Kesi kwegyo emyaka gy'ayima emirundi 8 olunaku abeera stressed all day all night kyekimunywesa ogwo omwenge talina waamalira. ogwo omuyimo nga gw'amaanyi nnyo ate No, abasajja kasaba weze emyaka 37 paka 45 babeera mu midlife crisis babeera bayima buli kaseera wuyo Eddie Mezaya ababuulire ate nze ndi musajja ne bannange nnaku lwaki tonvaako abantu Eddie babuulire ebituufu. Eddie womala live nkubirako essimu gendako okubira sisita omala oteeka nnakku mu kinene wano atutabbire Temunteeka mu kinene bannaye tonteeka mu kinene naye nga kati omusajja nga Anthony Kesi alimu egyo emyaka egiima emirundi 8 olunaku kati jjukira buli wooyima n'otamala obusungu bugenda nga bulinnya ku bwongo nga bugenda bulinnya ku bwongo before you know naye it kyekimuganya okufuna omukazi abakazi bangi kyekyo kyebba muyite wano tumubuuze nange njagala nedda tumubuuze. ensobi gy'alina olaba kati abantu baayagala Anthony ayagala nga bannakku ayagala kugamba bawala abalina pulinti erya ddala kubanze naye nze siri mulungi yanvuma n'ennyindo yo gwolaba naye nga mmaze omuwa news zange n'amala. nakku omanyi nga tuvudde mu by'okusudiya oli wakabi pulinti yo yakabi Nze siri mulungi era Anthony Kesi nze neesibaako. abantu beyaŋŋamba Anthony Kesi ajje wano waggulu atubulire lwaki tawasa tujja mukolera omukolo tugenda sonda. yaŋŋamba abantu baayagala ayagala nakku ayagala Lydia Jasmine ayagala Spice Diana oba n'omulala ogwe yaŋŋamba owokuna Pia pounds oba yayogera kuya abantu Pia pounds n'ayogera ne kana akawala akakola ku TV akagenda mu Amerika ayali ayogera nnyo oluzungu simanyi Tina Fierce be bawala 5 be yaŋŋamba kumutege ku minzaani kyogamba yasaze kero naye ng'ate munnange sente azirina Anthony Kesi alina ssente naye talina mpisa zikuuma muntu mu nnyumba ye. ate Talina mpisa. abasajja bonna abasinga kyekyo kibalemesezza bali mu myaka 45 enneeyisa enjogera ennaku zino abakazi naffe tusobola okwekolera ssente zaffe it's not about money. Kati Anthony Kesi agenda kumpa ssente mmeka ezimba ezaawo mbu ndyoke eŋŋumire ogwo omuwawa gwe baakuza omuwawa kankuulire Eddie nze oyo Anthony Kesi tasobola kumbeezaawo yadde wiiki emu. osobola omukyusa nakku kati omuntu okugamba nti obeera mu relationship n'omuntu it's not about money mbw alina ssente okuleka bano abawala b'e Kampala abatayagala kukola balowooza nti capital yaabwe ali mu magulu mbu omuntu kasobeera n'akasolo mu magulu wakati awo mbu obeera omaze ife abakazi abeekolera abakazi banneekolera gyange okola emirimu gyalejjalejja neekolera gyange tobeeraawo nti obeeraawo nti omusajja yagenda okukubeezaawo nti omusajja omwagalako ssente omusajja omwagalako mpisa mirembe kuweeweeta bulungi mabeere nakku nze bwe nagenda ewa Anthony Kesi yampisa bulungi bannange kati no that was for one day olunaku lumu. Anthony Kesi fe abamumazisaako emyezi n'emyezi tumumanyi buuza liiniri ffe be yakubiranga amasimu ng'ayimye mu kiro 9 omwezi gumu 2 3 4 tumumanyi ffe tumumanyi owulira tumumanyi empisa ze. Anthony Kesi ye musajja atasirikira bintu bya mu kisenge. Anthony Kesi ye musajja alina olugamba atasirikira yadde phone call bwe mwogera bwe muti mbabu akamala okwogera ngadda ku simu endala ng'akugeya. ku kyekyo ekisinza okusuula abasajja abatasirikira bintu ebimu ebyamaka ebyo Anthony Kesi kugambye Anthony Kesi asobola okukwana mu ddakiika 5 n'akuba essimu n'abuulira nva kwana gundi. Ogenda olaba omuntu mwakava ku ssimu ddakiika 10 omuntu akubira gamba Anthony Kesi akukwana. Anthony Kesi ava kunkubira gamba obwedda ali ku ssimu akukwana n'otunuulira ogusajjasajja ogwakula omuwawa.
Anyway, just twogera ku Anthony Case yekka twogera abasinga abasajja Waze njagala muddingane bambi. Is a good man. Nze Anthony Case waba neetondera wateekwa okubaawo omuntu omulala third party yabeere ng'omujulizi. Abeere ng'omujulizi nti Anthony Case yanneetondedde nitwogera bino ebigambo na bino. Ate Anthony Case ne wemba nti tuddamu mukwano. Anthony Case sisobola kwogera naye ku koolo nga tuliko babiri ffekka. Tuba tulina okubeerako n'omuntu ow'okusatu anaajulira kwa Anthony Case amanyi n'okulimba. Anthony Case amanyi n'okulimba. Dabali beekwana nga beetegedde. N'ennaku totera kwagala batono omusajja alabika bamwagala nnyo bali beetegedde. No, Anthony Case nze namuyamba kumuwa nudes nga mukwano gwange naye tankwanangako nti ankwana nti saagala kusala kigambo. Tankwanangako nti ankwana kale kiringa nga eyali angula nalinga malaaya we. Yes, kubanga we namuwanga nudes nga mpa ssente. Nalinga malaaya nzera edi ono Anthony Case tankwananga kombwa ankwana embwa nja mbere girlfriend we yali angula buguzi nali malaaya. Naye kati bw'ajja mu buntu bulamu nga yategedde ensobi ze n'ayagala mubeerewo kimu. Bw'akoma n'ayagala nzire mu mbere malaaya we. Girlfriend oba mukazi we. Tankwanangako kubeera girlfriend we. Kino kye kibalemye okutegeera nze mbabuulira relationship yange ne Anthony Case bwe yali. Anthony Case yali angula buguzi nga buli waayimye ankubira ne muwa nudes nampa ssente nali malaaya we. Kati bw'ajja n'aleeta gundi propose empya. Tanjagala si mwe mumwogerera nti anjagala mbwoba tanjagala yali angula buguzi nga naye bw'onaagenda n'ogula malaaya. Nze mu bantu abatonotono Anthony babuulira ebyama mwindi. Agakatonda kwagala. Si gwamwogerera ajje wano yabiŋŋamba. Kale obadde akomentinga nze kuntegeeragana gye twalina ne Anthony Case. Anthony Case taŋŋambangako nti nnaku nkwagala. Akutya. Naye nga nze yaŋŋamba. Kati ajje yeeyogerere ndaba oba naamusonyiwa tuddemu naye ku luno bwe tuddamu saagala kubeera malaaya we njagala mpase. Ngenda mukubira essimu tubeere ku siriwe. Si wano mu public. Obeerewo ng'omujulizi. Ngenda mukubira essimu tubeere ku siriwe. Yes. Bannange. Pretty nno naye alabye ebizibu. Ayagala wangi nkuwulira ayagala kuwaako Bobi Wine takuliiko. Omanyi otya tandiiko. Bobi Wine mukwano gw'abantu mukwano gwa bonna. Nange. Naye ng'obitegedde nti bamukutte. Nkimanyi naye kimpisa bubi. Bava mukwata nno leero bamukutte kati. Kimpisa bubi. Even though ndi wano njogera naawe Eddie because nze ndi muntu w'abantu naye Bobi Wine tumwagala. No, Bobby. Ali muntu ng'abantu abalala era alwanirira ffe abafiirwa bajjajja baffe Luweero. Okitegeera? Pretty. Omusajja gwe bayita Bobi Wine si mubi. N'akamu. Naye nze ng'omuntu nagana bugaanyi kumuwagira. Ate that is fine, it's okay. Yeah, it's okay. I respect you. Yeah. Naye nga kimpisa bubi ne just mwogere n'omuntu wammwe aleme kutuusaako Bobi Wine obulabe bwonna. Because tagenda kuba ng'akwase ku Bobi Wine, agenda kuba akwase ku bantu bonna. Okitegeera? Politika nkuwabulemu katono. Ffe tewali yakeera genda kufukaamira Bobi Wine tajjaamu nnule oba atulwanirire. Yali ndowooza ye ng'aliwe mu buliri ne yeebaka nga Mugisha Muntu naye bwe yeebaka nga Besigye bwe yeebaka nga n'abalala nga Kkonyi bwe yeebaka ne balowooza nti basobola buli muntu waali asobola okulabengera ebirungi n'ebibi. Kati goba wagira Bobi Wine naye tomukaka balala. Era bwe twavudde mu kalulu bannayuganda baamulaze nti bitundu 7 bali ku Museveni. Kaakati muddeyo ku drawing board mumanye
obuzibu mwe bwaliwa nze njagala kulaga Bobi Wine nze simuwagira naye mpagira NUP nsobola ogiwagira nga NUP yanjawulo ku Bobi Wine naye bye batugamba kino linda ko saa bye batugamba nti bamukwatidde ku Jinja Road bamukutte bamukutte watu bamukutte sagala kumanya sina kyenfiirwa nze nganze anti just nze kyengamba ali muntu nga naye bw'oli omuntu let me hope let me hope Mr. Museveni he does the right thing as in tamuhami that's all we ng'abantu abaagala change that's amulekera obulamu bwe that is it wabanga alina omusango ekkooti za Uganda bulijjo zizejjereza opposition era talina musango kiki yakola ati wuliriza bulijjo tulabye nga bwe yali yeggulu ne bagana omusibako emundu ne bagana ati alina musango gavumenti okuva Bobi Wine gadduka Bobi Wine yasiduka jo struggle gavumenti yaze netugamba ng'amaze bamaze omusinga mu kalulu kale neyo tuvuddeyo tuveeyo tetuli mu byabufuzi ene mukwano mbuuzo obadde ombuuza obadde mu stories zaffe n'ennaku kwegamba ezigatta eza love yes mu bino ebyawula mu bantu kale tuli mu stories za love kati kale katudde mu love nze nakku muwulidde kuwaza puliti kati oli muwala mulungi gwe ki ekigaana okufumbirwa omanyi oti amuno siri mufumbo ate nekiŋŋaana kwagala Bobi Wine baŋŋamba dda nakunoonyerezaako dda toli mufumbo oli sure genda obuuze mindset oba siri mufumbo ate mindset amanyirya lwaki abuuza mindset product za mindset nga zirina wano history embi nze kanjogere ku nnaku ng'omuntu ng'ali wano watabi anti abwedde ayogera byayogedde byenjagala okumuddamu bannange bw'ono folowa wo bulijjo abeera wano ne muwuliriza nswa simanyi physically nga muwuliriza yes kakati nnaku namwana efolo era folo yange agirina nnaku bakunoonya owulidde teweesiba ku gundi kati noona akunoonya si nnaku mpulira ssebo Papa Patrick bamuyita nnaku si nnaku nnaku ne nnaku byanjawulo kati ono nnaku ndowooza weddirange teweddirange ye nedda ssebo weddira ki neddira mamba ey'Enankere Bukerekere ndi muzzukulu wa Nankere ndi muzzukulu wa Bijugo ebuyonga ndi muzzukulu wa Exoferi Kizeeba Sebukatira ndi muzzukulu wa ndi muwala wa Bemba Musota Koyase yeba Sebukatira ku lusozi Kapeeka kwegamba ndi mukazi Muganda ndi mukazi Muganda ate ndi ssebo oli munnakenya nedda ono kubanga Bemba Musota Bemba Musota yavuganga Buganda nga Buganda tenaba Buganda nga ensi ekyali muwawa kati ero ye ne muzzukulu we wa Bemba Musota Ssekabaka Kato Kintu Kimera ye yamujja ku ngoma era olubiri lwe luli wali mu Lubigi olw'amaanyi tuvuddeyo ati mbadde tuli mu Musota otegere mukwano gwaffe yaani kakati awo tuvuddeyo naku nze mwagadde naku mukyala mugezi akola ensobi oba kale akola ekintu ng'ategedde engeri gy'anaakivaamu kati engeri gy'anaakivaamu ekintu yakivuunuka era ffenna tumuwaanye naye nze mukuutira kano nsiba entanda nti tufe nnyo okwewala amawulire social media bino kubanga abantu abamu bajja niyefuula akumanyi n'akwonoona abalala aliira ku linnya lyo ate ng'oli mukyala mulungi oli muntu avunaanyizibwa ekyo otawulira lwana lw'amaanyi mukama yebale duwangula ffe tugenda kutambula ate nkwagadde oli wagaa nti wamulaga ku bintu byo sijja byatula manya ffe tukyalina ensonyi tuli basajja mwankole tulinga bano ba Mizaya tusabika kakati wamulaga ku bintu naye naave n'akola ki naave n'atandika okubyasanguza ekitali kirungi kati ffe tugenda kugoberera nze nkugoberera era nkuvugirako nnyo eggaali nje kuvugirako mubuuze bakyakugoberera lwaki ongoberera naawe oyagala kulaba ku bya Bwakabaka ate kakati ogambe gwe olina ebimalayo kati buli obusajja obutategeera omwana obukugira kati nze nfiirwa ekibuga ekikulu New York babayabalwanawoka bakuyisaamu eggaali tategeereka ffe tujja kwewandiisa oba ssente tujja kuteeka okubanga
ani asobola okuvaayo najja natu bano bola ba pretty bekwata ku bisubi tebasobola kujja mazima kwoleka nsi bo batumaleko stress fe tubane stress zaffe kati nze njalo nza stress ng'omusajja omukulu atuludde era amanyi ne bwabamizayo ono fe tusirika tumanya nti Sebo nkuwulira weewandiisa naye oyita bbalibbali okwoyita eri ku nsiko eri ku kisenyi ng'era omuddugavu bw'abeera naye kasita otegere naye nza nkuwagira nze nkwejjereza byonna bye nali nkuwuliddeko banga mpira okwogera nkwejjereza abalina samwasamwa bagende basembe nayo ffe tulina okutambula nawe era nze ndi ttiimu nnakku ebyange byebyo mugamba ayina ssente mubuuza oba ayina ssente ennamba yange ogirina ate no wagimpa nze nkuwa folo tonziramu olinga oga nti nze nakutira kale Sebo kankuwe folo ngenda kuwa ennamba yange namba waliwo tabo edi neyanziza edi bino ebintu byenkugamba biwa tetujja kubeera mu byabufuzi buli ssaawa tujje wano tebyofuzi emu ebifaamu betutamye tujjina okujja wano edi mbuuza ku bibuuzo byobadde oyagala okumbuuza ate namunanka nkubule sapapa nakwo pulinti tabu bwaba okumuteeka mwana katikiti n'ava gyali oba ali ludde wanajje wano gyetuwangaalira najja ntwala nze nva ku butaka nze ndi mwana wa mulangira nkitegeera naye kati oliridda wakati kati ndi mu Uganda ndi waffe ku butaka nyinza okulekera gavumenti yaffe tugirekera abalabbayi ffe tuli wano olaba nnaku kigenda kwanguyira ali awo muli kumpi sina tabu ate nze nyamwinako tabu nga muteeka mu ssente ajja wano nga alya ku ssente ate yanzitira ki ate nga Mizaya tumukubira ne kula ebitunga ati nakku ali wano nga tutumulaga enkoko ennamba akawoko kuba akamalawo nga Desire agenda kuba mujja wange Desire ngamba Mizaya okay mubuuza alina abaana bameka ffe abaddugavu tetubala baana mpozi nnaku omusajja tabalirwa nzaalo kati ono Pretty omunyolo byatubuuza tetubitegeera bannaye ndi muki ompise ndi muki ndi munyolo w'ebuddu nze ndi mbaluweero gw'omanyiira omusajja omuganda tabalirwa nzaalo omulya nnaka munyolo oli mulya nnaka oliwo ebulemeezi naye nga nnaku mwana nyina akatambula va ku bino ebya edimizaali wano edimizaali nkwebaza webale kutujoinako papa bakuzaala wa abantu abobunaanyizibwa papa bakuzaala wa nze ndi musajja nzaalwayo ekiruhuula naye ate nga ndi mutaka w'ebuddu e Masaka musaza ya Ssaabasajja Kabaka erisoososo eryasoosozebwazibwa erisoosoozibu yes oli ova mu mutuba gw'ani mu lunyiriri lwani nze ndi muzzukulu wa Katongole neddira nti ndi musajja musiita naye nga mu Kampala mpangaalira ntinda 12 boodi wange terinnyayo ewaffe terinnyayo gye tuwangaali ayina ssente ddoboozi erifaanana okubeera mazima owulira eddoboozi lisawundinga ng'omuntu alina essente lyeggumigiza singa ly'abantu abalina ssente atalirina ababeere wa ssabo bajja bange bagambe mbuze bajja bange bagambe nze siri mukazi wa ntalo nze ndi mukazi afumba ne bannange mu mirembe saagala bakazi bakajanja bwe tuba tukuliko aba bakazi 6 ba 7 buli omu amanye ekifo kye bagambe sina tabu kakati nze mbadde ne kaddulubaale ne kabejja kakati gwe nsobola okuwa nassaza kubanga omusajja ffe abaddugavu tubona abakazi 4 gusobola okubeera nassaza mazima bajjange muba munda bamumanyi ono gwe baleeta Mizaya Ssebo naku omusiimye mwana w'essingo bimuweddeko naku omusiimye sisita wange mwagaliza naku mwagalize omusajja tosobola musiima omusajja osooka n'omuwa obudde n'omulaba enfumita n'engalula n'olyoka omusiima kati n'asiima ngoyo oba n'asiima ki omusajja si bigambo n'osiima bigambo
Omusajja Omusajja si sibigambo, bigambo. omusajja osooka Omusajja n'omuwa si chance n'omulaba engalula. Kangende jjajjanga alina effumu lyali annaamidde nga ndirese emitwetwe ndiggyeyo owaaye. Waliwo ensolo eri ku kizigo. Abasajjamu ab'NRM muyina ebigambo. Ate bigambo. Naku olabika oli musanyufu. Iye. Obadde oli mu Anthony Kesi abanywi b'omwenge naye kati ofunye omusajja. Puliti wulira kano kankagambe lwakuba Minzaya yatugobye tudde mu bino. Yadde ffe ab'Emityana balonda zaake naye nze omubaka wange ye Edmizaya. Full stop. Byaŋŋamba nti Uganda etambule bweti bwengitegeerera baliisi bamanyi. Oli nsimutegeera namutegeera. Edmizaya mubaka wange yadde yandyamu olukwe. Tuddeyo ku mulamwa. Ye mubaka wange omwana w'essingo. Nawe maze omufollowinga Nakku. Mufollowinze ngenda muwe ennamba yange. Oluza namusanzise leero. Nakku Edi nja kukubirako. Nakku babadde nze sina kyemwagaza jasi kyenjagala kiri kimu. Tugende wali oba waliwo ka ono nakitto anoonyeza ki alaba bankwana kati anoonya bakazi mwe munneesonyiwe temunjagaliza seba alabye bankwana kati mbuse obwedda anoonyeza musajja byaddala muwuliranga musajja byaddala anti ab'eŋŋanda tebaagaliza nakitto era naye abamuga taba mwannyo nakitto aba wangeye obwedda kati yeefuula noonye saa zino alaba bankwana alaba ngenda kugwa mu bintu omusajja agenda kumpa essaza ddamba omusajja wa Kabaka agenda kumpa ettaka liva ku nange kyekinjagaza Bobi Wine naye munnemesa mmwe ettaka kitawe yali bwabanga Museveni amunoonya nze tebinkwatako talina ttaka lya Kanaana kitawe lyabalekera baaliguza Museveni totubuulira muntu oyo naawe tetwamukoowa tetuli kubirala Mama Edi tokimanyisa akigamba ne bwaba Museveni amunoonya tetubitukwatako. N'ettaka lyennyini kitaabwe lye yabalekera baaliguza Museveni. Genda onoonyereze. Okumanya abasajja Abaganda bawooma. Omusajja Omuganda buli woowooma ng'akuwaayo eka y'ettaka. Buli woowooma ng'akuwaayo. Kyekyo, yes. Yiikeemu kati nze nalunda nina endaawo ze nali nunze nga mpaddeko n'emizaya. Kati nga nkuwaako endaawo. Ng'ogitwalira oba kitaawo ateekako mategula ku just ogenda muzaalira Nakku are you willing omuzaalireyo omwana oteekewo like ng'akabonero okulaga munno nanze saagala bannange Katonda yagera ebyo byonna ogambye toyagala baana Nakku njagala kubuulira bigambo bino nze ku luno omukyala gwe njagala okwagala gwe nassaza si wakuzaala nassaza wakuuma bya bugagga byange nakunkwatira nsawo nedda kati oyo mulabyemu obuyaaye nze nkugaye wakukuuma bya bugagga byange nakukwata nsawo tewali kirala bwe ngamba tugenda Australia nga tulinnya kati olina okubeera ng'omubazaabaza Nakku wabakula onoosaba obukadde 10 omusajja omuganda tebamusaba ssente omusajja omuganda asiima omusajja omuganda asiima n'agenda n'akulambuza mu mataka ge n'akugamba kati ejjinja lye nagula ekalangala babadde balimpaamu trillion nsobola oddimuwa abakyala banti balimanyi abasajja Abaganda tebabasaba ssente omusajja omuganda omusajja omuganda musanyuse wooma buwoomi kumuuka omusajja omuganda muwe ekitiibwa omusajja omuganda mufumbire emmere alye ono yali akumanyira ng'akuvuma ng'akuteeka ku social media ebitalimu by'ekisiru yali akulanga ki wali towera yayaga kwanika naye mubuuze katukubuuze mubuuze asidi ne Nakku ani gw'osinga olondawo senga asidi ne Nakku ani mbuuza papa senga asidi ne Nakku ani gw'olondawo ng'omulaba mukyala yeewera Nakku owulira omukyala ayimiridde n'eddoboozi oliwulira n'omuleka mu nju bagamba nti omukyala ali mu nju kati nkanva ku ono n'eddoboozi omukyala ali mu nju omukyala mwali mu nju tuwuliddemu eddoboozi si lya mwana muto lya mukyala so kyotugamba tubeere ku social media ne twerekeremu kali ak'abakyala abasajja babeera babalaba
owedde Ebyamwe. Owaye ate katunakola tutya kiri atabaala neyasigadde ekika kimutaayiza. 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 Nizaali atamanyi. Nizaali wali ekiri atabaala. Naku tukusaba okomewo tubuulire oba yeeyisa bulungi wamufunyemu ki. Iye omusajja ono nze mulabye tugenda kuwamu kukwatagana. emyezi nga 6 oba okome wano tujje tulabe oba njagala omusajja ow'ebikolwa kubanga Nakku mbadde nina abasajja era sebo mwami papa wange abasajja babadde kuno nga bankwana tulowooza nti babadde tebankwana abasajja bankwana n'abasajja si babikolwa abasajja babeera awo bansindika njake n'obeera ne bakulaga ku busolo ne bakulaga ku bitundu ebyekyama naye nga tebakola actions. Kati Nakku nkubuulira ebigambo bino. Nze jjajjange anzaala jjajjange azaala kitange yampita. Bwe nakwasa kaddulubaali yaŋŋamba ebigambo bino. Nagula olugoye nga lulungi nnyo lwali lwa siriki nga lulungi lutemagana nalugula emitwalo 3 egy'ebiseera ebyo bya Museveni naye nga lwa bbeeyi ndowooza kakadde kakati. Mukamwana mukyala mujja we n'amuyita mukyala we n'amuga nti n'amutwalira olugoye olumulaga baze yangulidde olugoye n'alumulaga n'asiima n'amuga naye omumpitira akawungeezi ng'akomye avudde ku mirimu ajje mwebaze. Bwe nagende wa mukyala wange oyo jjajjange bino bye yaŋŋamba ekisooka weebale ggulira mukyala olugoye naye okuva olwayo toddanga muggulira omukyala olugoye muwenga ssente agende mu katale yeegulire lulungi nnyo naye muwenga ssente nemubuuza lwaki nansobola okgendayo naŋŋamba olugoye omusajja ulira naŋŋamba bw'omuwa ssente nayegulira bw'omugulira olugoye bw'ayita mu sitenseni akagambo sitenseni kakadde si ka mirembe gyammwe n'ayita mu sitenseni n'agenda ku kyaki niwabula wamuwaana nti olugoye lukunyumidde nti oba n'akomawo n'atuuka ewaka bw'aba agolola alwokya agamba oba ekigoye tekijja figa yange naye bw'omuwa ssente nayeegulira tabaako bye yeekwasa. Ekyo kimu. Ekyokubiri naŋŋamba ebigambo bino omukyalo ofunangayo akadde n'otambulako naye ku bigere ne muyita ku siteegi za booda ne muyita mu takisi paaka ne mutambula mpaka ku kyaki ne mudda. Bw'okikolanga amagenda n'amadda nga towidde amusiiyizza oba yadde agambe nti suula nnonde menya nti watomera. Owulira ebigambo ebyo nange mugenda kukola kapa ennungi kati kitegeeza nti omukazi yenna omulungi balina omusaba balina omwogereza era nze mbadde wano nga nkimanyi oli mukyala mulungi kaalaala ku bulungi bwo sinze nzekka naye kaakati basudde ennonze nze aliko. Kati ekitegeeza bano abasajja bonna be mbadde nnina mbagobe. Gw'omanyi esikugaana nze nja kusooka nkulagira avu yejjo bba kujjako bw'olabanga eri mu kategole gy'oyagala ng'ojja ewange bw'olabanga siita bigezo ng'oddayo muba Edimizaya alina baganda bangi ye lwakuba takyakwana tawasa alina omukyalo omu yapaakinga. Edi oyo gola nno naye akwana omulabira awo bw'olikwata olungi liriika mu kimpukumpuku eyo sebo Edi musajja Namiga ava Kalangalo Mutetema atya amataala oyo atya amataala wa mukazikiza eyo gye bazaala maama wange naliyo ne Mugundi naliyo Naluggi awo ku kyambuka Naluggi. Dindako kati nisa papa nakusooka ombuulire. Iye eyo gye bazaala maama wange twagendanga era mu kyalo ne mu February naliyo nga nfiiriddwa muganda wa maama wange. Ekitegeeza tuli ba ku kyalo kimu. Tuli ba ku kyalo kimu Kalangalo Mutetema. Naluggi maama wange bamuziikira ddala ku kigo. Daira. Kati Naluggi nze namalira omugigi. Ate nakonze n'okuba mizayo oyinza n'okuba pepeya naye awedde omuyita mwannyoko saabeerayo nnyo eyo saabeerayo nnyo kati ate nnaku Kalangalo wennyini mu katawuni we banzaala. Kalangalo twagenda February nali mu Kalangalo waliwo omwami Lubega awo ne tunywa ku mwenge omanyiyo ne tugula ku bbiya awo mu katawuni nga tuvudde waneene ife awo nawo mu Kalangalo tubeerawo nnyo bwe tuba tugenze eyo mu kyalo kya gye bazaala mmange omukyala anzaala gye bamuzaala.
oyo laba n'olaleeta olugambo mboyo mukyala wa Cedric kasaagala lugambo Cedric kasimumanyi tebasaagala nakuddamu request yange nkufollowinga neddamu request yange mukola kale edimeza tuli ba ku kyalo kyekimu ate ntidde kati olaba kati Kalangala mu katawuni tulina wera bakojja baffe gundi Kasambya omanyiwo manyiyo yonna kati Kasambya nawe waliwo bajjajja baffe kale bagenzi bafa naye nga wajjajjawo wewe bazaala maama wajjajjange we bazaala maama mu makaawe we bayitawo wa muzeeyi Ntoniyo naye yafa lindako ewa muzeeyi Ntoniyo iye mu mwanyi ye ng'okkirirayo okgenda ebujjayo kati wuliriza muzeeyi Ntoniyo bawala be bonna aboka abaana be bonna mbamanyi kati weewo oli wewa Ntoniyo Zaya ate Mezaya agenda kwonoona embaga ate nedda sapapa wanje naati kati eyo bukojja sapapa eyo bukojja engalabamu nakku ye pulinti ya muzeeyi Ntoniyo omugenzi bonna webatyo naye olaba ebintu munaye Mezaya bali kwanirizanga bantu ono mukyala wano muwo oyogera naye oyogeranga ng'abanaati katola amutegeeraganye asinga wamuvuma oba n'omuyisaamu egga naye Eddie yeyo personality muntu mulungi bw'atyo awa abakyala respect si bakyala bokka n'abasajja obanga toyaka nnyo nga Edimeza ffe tumwalabula abakazi ffe tumuvuga sipiidi Edimeza omanyi newagundi ew'omugenzi Agustini ew'omugenzi Nalongo yalina abawala Nakato obamanyiwo Kasambya omugenzi Gustini Gustino Munyarwanda ku kanisa ekereziya Gustino Munyarwanda awo kati ate ffe abeene eno okuva eno Kasambya Bujjayo Kalangala ffena tusabira Naluggi waliwo ekereziya endala Naluggi era kyekigo kyawo nedda waliwo akakanisa e Bujjayo ekereziya akatono ako ndabika si kyakajjukira kali awo ku kasomero k'e Bujjayo kale bulijjo tuli ba ku kyalo kyekimu munnange maama wange bamuziikawo ku kigo Eddie soma messages zo ze bakuwandiikira wano bagamba nze I need one mukyala omu wano tunyumyemu ate wano waliwo abakyala babiri bokka waliwo abakyala babiri omu bamututte omulala y'oli pretty kati nali lwandibadde ogabugambi Prita alina oluzungu lungi just nindiridde muntu omu yekka